Wakujiayo wako tutya ebikuzo nga bingi zobayeyemuye omwami oli asembedeyo ddala omalodde ku mwami ono atwagambadde kamusalankwawa wano olwaliawo wuuyo awo omwami ono amfaananyulo wano oyo abantu abadde oyo akuganidde ddala awo abadde n'ekibuuzo. So as photos, you chill, you never not make sure that you're straight. Okay. Emboozi eyo okusala ekibiri y'Abazungu njagala okubajjukiza nti Buganda nga tennaba kufuna kabaka kintu yalina ensi endala ez'abakabaka. Buganda yajja kafuba bakabaka 1400 nga kintu tannajja. Twalina oluse olwalimu kabaka Ttonda, twalina oluse olwalimu kabaka Mwanga Myoyo, kabaka Lubiri Ssengaali. It's embarrassing, but I thought I'd peed on bed. Younger is cold. So, now one of the colleagues, Suzemu. In the car? No, not in the car. So, until you're recording, and this conversation is going into that, so that's why you should pause. Let's take it. Kakati emboozi kyamu wakugamba nti kabaka Kintu okujja yatabaala Bemba Musota. Bemba Musota ya kabaka wa Busooka abo kiki oyo kati baddamu kubalimba nti Kintu ye Muganda eyasooka kubanga ne jjajjange ow'Effumbe Buganda Ntege yalamulako ku Buganda. Ebiseera ebyo ng'ow'amaanyi yalya okusobola okulamula okutuusa Kintu bwe yajja ne batuula ennono kiri ku luguudo lw'Emityana eyo. Abamu bwe muliyitawo mulya bakafuira bakyakayita nnono kuba gye yafugira Kikombi. Ne bakola ssemateeka wa Buganda gwe tutambulirako n'okutuusa olwaleero. Wabula kabaka Kintu teyakisa mukono. Okukisa omukono kwe kufa kwa kabaka yabula bubuzi. Naye engero zooba temuzibuuza.